Kodi zombie wote wamekamatia wampita nempitaba bwabikola nembikola Fake Fameka ne mutabani we bekoze obusolosolo mu katambi atenga n'omuyimbi naye Nina Rose munange eside eno lengera ebintu atenga munange n'omuyimbi era si Power Dana munange naye yekoze ebintu bitya wali wonna bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi ngenda kusaba video ojimpera like obeera nga tonaba subscribing ate gobera muzigo mwerere ngenda kubeera nga munange atenga nkutandisako n'omuyimbi Fake Fameka munange ne mutabani we era nga bwe tulaba mu katambi akatwedinze ennyo wali ate ku mukutu ogwa TikTok omuganda wange bibadde bitya juga nti no babadde mukola challenge ku luyimba lwabwe mwana mulenzi wali ate Fake Fameka lwe yakola ate ne mwana mulenzi wali ate Mario okuva wali ate Tanzania nenga munange gobadde muzigo mwerere bibadde bitya wali wonna era nga bolaba munange mu katambi ako wali ne mutabani we ate ku mwana mulenzi Fake Fameka naye banaye Fake Fameka ayambala soko olabe ebikumba byabadde ayambadde wali ebifaananyi ebyo nabyo bitwedingidde ddala ate wali ku mukutu ogwa Instagram wali kibadde kitambulira ddala bulungi nnyo kakati munange eyo kanveeyo ate munange kankulageko ku Power Dana alina munange concert era nga musoza munange ate teyeebaka ennaku zino era tumulabako wali munange ate nga akikwasaganyiza ddala ye mwana muwala nno omuyimbi si Power Dana wali abeera akikwasaganya ate mpola mpola naye nno abyekoze era nga bifaananyi bye nabyo bitwedingidde ddala wali ate ku mukutu ogwa Instagram kibadde kitambulira ddala bulungi nnyo bwe kityo esayidi eyo kakati esayidi eyo nga nvuddeyo owa Power Dana munange kankutegeezeko kankulagekeko wano akatambi ka Nina Rose munange jjukira nti no omuyimbi Nina Rose era nga akyalina oluyimba oluyi munange ate mu kutambula ennaku zino wali otudde byange awe banange akayimba kano ko yakayimba naye kankulira bambi akayimba ka mutawana muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi oyo nno ye mwana muwala omuyimbi ate Nina Rose era nga naye abadde abyekola bitya ajjukira nti no tuli mu kuyingira mu mwaka mupya buli kimu kyonna ate kigenda kubeera nga ate kitambulira ddala bulungi nnyo okamalako obumazi ngenda kusaba video munange ogimpera like obeera nga tonaba ate wali osubscribing sharing ate gubeera muzigo mwerere nnyo obeera okikoneddemu ddala eside eyo kakati munange ngenda kubeera nga nkomawo ate nes update ndala making sure nti no osubscribing ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo nes update ndala bwekiti